nze mbadde ngamba nti obusungu bwakozesezza okola comment eyo wali sose buteeka ku mukazi wo Bash oyo gwe bayita Bash wa fane to be fane sima fane to fane wali sose n'onyiigira mukazi wo okwekola ebyekisiru we mwayawukana najja ku social media ne yetunuzaamu kamera n'atugamba nti 1 tewali klasi ye 2 n'atugamba wali musiwuufu kyakubiri mbuye high maintenance wali tomusobola ezo video ne kati nkyazirina si bigambo byange si bigambo by'abaana ba TikTok si ate wadde kirama si kyagala si bigambo bya Rama wadde Sefuko simwagala si bigambo bya Sefuko ebyo bigambo byava moyo mukazi wo n'atubuulira nti gwali klasi ya wansi nga webeera mmotoka oyo Bashi yali zino ze bayita zi fuel gazira osegedde emmotoka ez'empiira eminene kati ate nga gwembunga goli vitizi kati obadde tokimanyine kino kankigambe nti abakyotala boba ensawo togyekakasa tomweregangamu abakyotala babayita ba high maintenance basiika ne butto basobola omusiika osobola okusanga nga butto amukozesa okusiika butto ontegedde kati bwe biba bino ebyaffe bino byanneeyiya simanyi nyina kwambala bino ebikooti byoyambala ebyo ng'olina kwambala bikooti okufuna ssente n'oyambala empale ezirimu oluwuzi muganda wange oyo omwana oba tomusobola kyakubiri nga tonnanyiigira nze sooka weebuuze lwaki omukazi baali bamukubbako bwe kiba nga ensonga ziri ze yatugamba zaali ntuufu nti wali musiiwuufu please Miki I can advise you bwana fane to be fane please lya nnyo naye sijja kugamba kulya nnyo kubanga sinti oli munaku Miki to be honest saagala kuteekako linnya bbi akasente okayinamu akekivubuka ngera bw'omanyi ebyekivubuka era akasente kakumala okulyako n'olabikako bulungi naye Miki soka weebuuze lwaki emmere gy'oli eragawa that is one. You see there are some people nga tebasobola kunyirira ekyo obadde tokimanyi era gwe bwoba owakana genda obuzero na dimayinja nze omusajja gw'oliko ndi hybrid oba oyagala nkikuddiremu nze ntukulamuko era nja kukaluubiriza fe abasajja be bazaala ku Sande kati gubova eri noneereegamu noŋŋamba nti ndi munaku akina simanya nvuga uba muganda wange I'm not here tukunnyonnyola biki byenkola na sente mmeka zenfuna ekyo kijja kuba kyalulala naye sooka okole ku ndabikayo because most of the people bagamba oli mulema olina obubegabega obuli bwe buti bulinga hanga obukono tebwenkana totegerekeka bw'otambula oyina entumba oyina emba zakugwamu those are the things you're supposed to work on ebyo byoba osooka okukolako osooka oneereegemu bw'obanga onyumya ku kintu kya ssente n'obulamu ebyobulamu please oyo katemba mukole mu bana abawala bano boobiramu abo mu kizungu bino ebiwala byotiguka nabyo ne muzina amazina ne muzina challenge ne mwambala bino ebipale bya mudebedo n'aga agakoti agatategerekeka abo be bantu boyina obbisana nabo nze ndi mulalamuko ate mu byonna bw'oba oyagala kigezaako gwe neereegaamu mu byonna mujja kutwogeza ebyama. You see, some of us we are very calm people. Don't never cross the line, please. Don't be too much. Nze tondabangako ku post yo nga nyina kyen comment nzeko never. Boba wabadde wanyize nnyo waligenze n'otuza meeting ku account ko ne bajega banno we mwenkano obwongo. You see, you have those small boys abakwetoolodde. Buli woberamu aba abalenzi b'osinga olowooza buli omu omusinga boss naleegamu ku lukoba oba yagala kikakasa neereegamu. I'm not saying this out of kwesoma, I'm not saying this out of busungu, but nchiddamu n'enkigamba ndi mulalamuko ebintu byembala ne byenkolako project zenkolako ndalamuko kuzizo. Nze katemba simusobola ebyo byokwekomba emimwa nenyambala ebikooti nembeerawo nenyambala agagatagata tega nenyambala simanya agakoti ninga omulalu saasoma nnyo kigenda wala blackboard nalaba ntono naye nze byo sibisobola kati gwalondawo katemba bwe ziba nga ssente zo zijja mu kwambala bikooti kulya kasasiro genda obisane n'oli UG simanya bamuyitaani ono omwana yali wano bamuyitaani ono yali akasasiro ezo ze type zo genda obisana ne basefuko bisana ne barama eyo yerigiyo
nze ndi mulalamuko tomanyi kyovola batosobola kunsanga. I'm not for everyone please, nze siri soda. And not even a single day wogenda nze wenyinzo kwetaaga, never. Pozi mukabuli tujja kukolagana naye wano ku dunia tetwali kitugatta. Obeera walala mbeera walala, obulamu bw'olivinga bulala mbirivinga bulala. Omanyi mbeeramu obwo obuwala obwekombakomba emimwa, obwo obuwala obubayita ba star, obwo obuwala bwe musinga ssente, olowooza buli omule boss. Naleegamu ku lukoba nakolamu bwenti Kyagulanyi kyeyakola ekyo Kyagulanyi kyeyakola abayimbi ba politician n'endiga zonna, ekyo kye nakola. Oyo Katemba mu muzannyirawo emakindi awo mu toilet zammwe ze mubeeramu. Omanyi we mbeerawo emakindi mulowooza ensi ekuma makindi. Muganda wange, this world is beyond. Esingako ku makindi. Enensi esingako TikTok. Ako ka account no, smile like see share ne view. Ensi esingawoko. So you don't come to mingle please. That mouth todanga muku please tochidamu. I'm good at what you're trying to do. Never, don't you ever todanga mukunteeka lugalo mukamwa nja kulugaya oba nja kulumenya. Please, bwe tubeera ku highway kakati gwe totambulangako Katonda yakusa. Omanyi gwe obeera wano olowooza ensi ekoma Uganda. Abasajja abatambulako waliwo ziri ensi ezina ziri enguudo ze bayita ezina leeni 6 oba leeni 5 nga zonna emmotoka zigenda weewamu. The moment you cross your lane nodda mu lane gy'otayina kubeeramu, we crush you.